bakanyama b'omugagga Muhammad Ssebuufu owa Pine nga bali wamu ne poliisi e Kabalagala bazinzeeko amayumba wamu n'ebisiro by'abayizi ba yunivasite emu ne bamenya amayumba nga bwe bafulumya ebintu by'abantu wabweru nga bwe bava bitulakita we bisenda. Mu basuuliddwa wabweru kubaddeko Nagadia Rebecca, Ndagire Beatrice, Eva Namayanja wamu ne Alice Namusinga, bano baana b'omugenzi Eva Namala nga bagamba nti ettaka lino lyabaweebwa nnyaabwe nga kati ababagobako tebabamanyi. Court order eyasooka yayimirizibwa naye y'olwaleero nga 28 gw'okumeka leero meka 28 ogwokuna tebagitulaze maama, tulabye poliisi ku matya n'obuziina bwaffe bonna tuli wano ku lubalaza. Bagamba nti muganda waabwe yeewola obukadde 4 mu banka nga buno baabusasula ne buggwayo nga bali wamu ne Minisita Nantaba era nga baali baagala omwaka oguwedde okubagobawo ne babalemesa bwe baali baleese ebipapula ebibagobawo eby'ebicupuli. Banka n'egamba nti tetulina biwandiiko, simanye ekatunoonyereze ko minisita bwe tuva wano tewali andeetera fogidigu ne tuvaayo nga minisita endagaano z'alabye za miliyoni ebyo. Abakadde bongerako nti waliwo olukiiko olwatuzibwa Minisita Nantaba omugagga Ssebuufu ne bamuyimiriza okubagoba ku ttaka naye kati beewuunya waye bajja obuyinza obubakasukira ebintu byabwe wabweru nga ne poliisi tebayambe kubataasa na kukuuma bintu byabwe. Eyatumenya olulala eno bagikwese etumenya olwaleero eno yali irigo batuwa ebikyamu era yava mu high court kati nguzi za kikaaki zino mu Uganda ya leero omwogera obujulizi owulidde oluzungu luno nti illegal eviction orders. Minisita Nantaba n'ayingira mu nsonga kyokka batibambe. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'omusasi waffe waali wabula bakanyama b'omugagga Muhammad Ssebuufu owa Pine bamulabye akwata amawulire ate ne bamuddako ne bamutulugunya saako okumwononera kamera ye nga n'ogumuvunaaniddwa tegutegeereddwa. Naye olulinnye waggulu kabalinga ekigenda mu maaso okukwata amawulire abasajja ne batandika okunkuba amayinja Ssebuufu be yabadde aleese bakanyama be era wayise ebbanga ttono ne badduka waggulu kalina gye mbadde nkwatira ebifaananyi ne batandika okunkuba ne bankuba nnyo nga bakozesa omiggo gibadde mimpimpi babadde bakanyama nga bakozesa ebikonde n'etteke era okkakkana nga kamera yange mbangwiridde kamera emu ne bagibba. Ekisinga okukwasa ennaku byonna bikoleddwa mu maaso g'abasirikale ba poliisi wabula nga tebeefiirayo. Bakanyama bano era bawambye ne kamera y'omusasi waffe nga na buli kati bakyagiremedde wabula nga bo abasirikale ba poliisi basazeewo okukuuma bakanyama obwedde abagenda mu maaso n'okumenya amayumba g'abantu n'okutulugunya bannamawulire. Ne bahonalebo bonna batubuulire ddala oba kituufu ebyettaka bye bakola bituufu oba si bituufu okukola orders zino. Wetuviidde mu kifo kino ng'ogw'okumenya gukyagenda mu maaso. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.